we don't come out fighting each other. Today kiri wa Namukasa enkya kiyinza okubeera ku ggwe. Naye tumubuuliridde tutya okumanya nti tunamugira aterere. Nti aterere. Kyobola nze lumu oba nabuuza ani nti waliyo programs ezimu ng'owulira omuntu presenter kyabuuza omuntu kwezo TV ez'olugambo biki ne banga station yebe yagala bataakinga abantu bwe bata script kwe betambula ne ngambe naye we bana bafunye ebizibu, will the station be there for them? Not really. Station eguvaamu nekuleka. Ekuleka ate enkya nekulaga nti egenda ku employing omuntu mulala within no time. Bakuzeewo. But in mukino ekintu nga kizze, what do we do? One, on behalf of Namukasa, let me take the blame and try to apologize to my brother, Dr. Jose Chameleon. Julie webale kujjanjaba, naye nsaba with obwewombeefu bungi nnyo. With due respect. With due respect. I respect you, Dr. Jose Chameleon. I do respect you as a brother, but two wrongs tezikola ki? Tezikola right oba tezikola ki ebigundi ebibiri ebibye ebibiri tezikola ki ensobye ebibiri tezi two wrongs don't make a right. So I would request in a very humble way you accept my sister's apology. Let me apologize on her behalf. Nga munnamawulire nga mukyala munnange as a friend, because we sit and chat. Nayenga, she's not the problem. The problem is the problem you have there is the person who is there is the problem. Who brought the false information? There is someone there. There is someone in your kakundi there. Chovola bambadde ndi kuinsistinga nnyo. Mwogere omuntu eyaleesa amawulire ago. Julie ne tiimu yonna abali mu America abali mu kujjanjaba Chameleon bamanye ekisiraani oba ekizibu ekyo ekibali, because that is ekizibu. Isirani kiri awo kigaba obutwa. Okitegeera. Oyo tekimuganda nakwata. Wali olabeko omuntu akukyayira obwerere. Nga bambuuza gundi yakola kinga ndalinga luliro luyimamu. Talina kye yankola just yantama. Okitegeera. Oba you know that song. Talina kye yankola ne just yankola ki. Oba simumanyi na mumanya nze. Naye ndugamba talina kye yankola ne just yakola ki. Nengo omuntu tomwagala muntu tokola ki. Okitegeera. Naye ekifo ky'okujja omwebuuzaako kati wayinza okubanga wali omuntu. Alaba Julie byakoledde Chameleon. Bimuluma oba oli awo naye yali yagadde Julie abeeko omuyambi bwamu oba amuweeko kyamukolera. Naye ekifo ky'okumutuukirira mugambe mukwano Julie ndi bubi wano nange nsikaamuko ku mukono. Okitegeera. Nga tasobola kikola naye ate ali mu kwagala kukotogera Chameleon gwe bali kukolera ki? Ali kwagala kuteekawo ekibeera. Tibagambe nti ki? Oba oli awo n'ebifaananyi bino byetwalaba nga bifulumye biki ebyayogeza abantu nti omulwadde ate agenza ate tumulaba ku zipate bakola amazina bakola biki okyegera ebyo nabyo byafuluma bitya oba oli awo tibayinza okuba be bamu abatambuza n'ebyo ebigundi okitegeera tikaakati nze Chameleon naali musabye nti Dr. Jose Chameleon, you are our legend, you are our brother, you are our artist. Ebbanga lino lyonna Namukasa lyabadde ku mpewo kyoyagala okugamba talina kirungi kyeyali ayogeddeko ku Dr. Jose Chameleon. Ani abadde amwagala nnyo. Nti ffenna mu mawulire tubeerawo tukola those shows tukola biki kyoyagala gamba nti wali kirungi kyeyali ayogedde ku Dr. Jose Chameleon. Why does it come now nga bagamba nti no kukyakoze bamusabe miliyoni 10 tazirina banaatwala biwoowo. So nze nsaba Namukasa on Namukasa's behalf nsaba Dr. Jose Chameleon amusonyiwe era nsaba senga kisoboka ne Namukasa aveeyo akole just something simple. Let her apologize to Dr. Jose Chameleon naye amugambe as I'm apologizing I also gundi eyampadde amawulire gano. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ku Uganda ddala ne ku Megatron nkwaniriza nnyo nze Pacheto Harriet Simwe kansubire nti oli bulungi nnyo. Karibuni sana, munaishi namna gani? Sijui kama uko namna hii, lakini mimi nakaribisha. Tuko kwa kipindi chetu cha kila siku kwa Uganda ddala pamoja na Metro Megatron.
sirinzeka olunaku lwa leero era ndi ne Moze owa Megatron Media agenda kubanga naye atubuuzaako era tugende mu maaso. Njagala nnyo okumpita CEO wa kozesa abantu bangi owa Megatron. Brandi nene nkozesa naye bannange naye njijje wala. Okikola otya ku myaka gy'emito ne mwana okikola otya okuzaala mu 2002 era oli muto nnyo ate ndikato bulijjo nkola n'abaana bali under age layira. Njagala kubanjulira mukwano gwange ono bannange omulungi ennyo bamuyita Adam Mugga omukulu honorable to be yaleetedde ba boda si ba boda no bokka abantu bonna eddwaliro ery'obwereere white army n'enkofiira nanyumye banejji onyumye nyumye nnyo naye era ndi mukazi mulungi kaakati bannaye gwa boda ng'oli eyo gwe wenna alina ekikuluma kugamba nti ebusega ku katale we bateesa eddwaliro eddwaliro weeri togenda kusasula dde olunaku olwataano baliyita Wapewu medical clinic ebusega we basangibwa genda ku katale ennamba eziriko mukwano genda yosobola okuba nga weefunira obujjanjabi bwa bwereere kubanga gwoyinza kubeera eyo ofuna akabenje okoze otya manyi bannaffe ababodaboda batera okufuna obuzibu abantu balina endwadde nnyingi buno reflector bwako baboda okaagala nkakuwe ajja mmala kumpa ku ssente ani kati mwemuba kwenya kuba kati olaba gino emikulu gye tulina wano abantu emitwalo nga 10 girabye akantu kano kolo ye ejja kubeera nti eyitawo bulungi. Mugga Adam ono nno Megatron CEO director wa Megatron Media so kakati CEO mulamba ne kati nze nange nze CEO ku nsonga zino kati kukwata empola baby nkwata bulungi ngenda kukwata bulungi naye nga tubebaza okubeera nti mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megatron Media wamu ne Uganda ddala pacho ayasoose okubeera nti ababuuzako mu ngeri enjawulo leero twagadde kukola bwe tutyo sagadde kubeera nti each and every time nzaaluwoomya kasavu kanyama pacho wootabadde nedda nyumira nnyo okuyita pacho kinnyumira so wootabadde nkuluupira emisango mingi muwala wange manyi nze yamwereetera maama wa Kasuku maama we Namukasa awo twogerera kati bafulumiza ekipapula tuzi yesterday nga kigamba nti ebigambo byonna byeyogedde byabadde byansimatu naye ng'agamba nti mu information ali wali naye bano bo Jose Chameleon agamba nti ku byeyogedde ayagala million 10 aveeyo agende ku mukutu guli kweyogerera ebigambo ebyo yeetonde tegwali guno mukama nga mulungi banganze waliwo yanzibiddeko mbu Namukasa alina enkuba gy'akuba alina akanyombero kalina ku TikTok kabeeyi era okubeeramu nga siponsa okamanyi kaba kakumakya akakola ali mu buliri ng'akasenya kali wano bwe kati bannange mbabuulire ebizibu byazze dda Dokita Chameleon ye olwafuna essimu okuva ebweru wali amawulire n'agawa so gakinkuleese oli munnamawulire abantu bangi bavuddeyo okubeera nti buli omu afuna sayidi nalabyeko awo fulufiga ng'agamba Rion Island mugenda tulaba kimafiya Rion Island Namukasa ogenda giraba kimafiya oba kuyiwa manyo oba kukola ki oba kusiba obeereyo ono musajja ali musango guno tagenda lawyer nendaba Bad Black ng'agamba Namukasa ffe weetuli tugenda kulwanira kati tiimu ziri awo tugende ku nsonga kozi Namukasa ali akavayo kwogera bino bye bamuwadde wali n'omwana n'avaayo naye twandikire ku nsonga ya Namukasa gwe ani alina okublamingibwa ku nsonga eno ogambye nti alina soso vaayo n'agamba Rion Island full figure yavuddeyo n'agamba gundi bagenda mulaba kimafiya oyo gundi Namukasa Rion Island abanyiivu ajja kusibwa bagenda mukola buli kimu ye ngaani ayogera full figure anti yaani ye full figure presidential advisor kuki simanyi ye presidential advisor naye fuulu nze bwe mmanyize basonwiza fuulu nakatsudde dda teekawa kati maasuka bulungi kati anti mbadde mbuuza oyo asoso byogerako yaani ye full figure akolanga ani mu Rion Island
mukwano gwa family eri. What about? Kati ayina okulwana ne sekulwana yenna. Bukyanga Uganda ebeerawo. Naye emyaka gyamaze kuno emeka gyamaze ng'avuma abantu ng'avoola abantu ng'akola ebitasaanidde ye nga ye. Avoola. Ani gwatavumangako? Fulufiganga muzibu nnyo. Ani gwatavumangako, ani gwatavodde, ani gwatakoze eki? Ye bameka abaavaayo ne bagamba nti asibwe. I'm not trying to say this because I want to what, because obankyogere nti naali kyogedde mu Luteeso naye temujja kitegeera. Bajja kitegeera. Naali kyogedde mu Lukumamu naye era temujja dutegeera. Ate mu Luswayiri. N'Oluswayiri ate luli anti olwange soogera lwakujja papa na weewe biki. Zino za asante na kusikiliza. So kyennyamiza nnyo kyannaku nnyo. Oyo omukyalo okuvaayo nayo nze saayita mmanyi kubanga nze ebiseera ebisinga nti erinnya wali amannya ag'ensipeeringa kati nze nyinza kubanga ndi sipeeringa kuba ogamba FOOL kibaaki kitegeeza. Oyo aba musiru. Si yoyo gw'ogamba. Ngamba FUL. Ande manyi FOOL. Ngamba FULL. Awe tuli cause boba biduka masejjere. Omwana akwatibwe, omwana asibwe, omwana asuse, ayogera binayogera ngamba akwagirize komera batakwagaliza ntana ne ngamba kandeete pacho. Ebintu binabiruddemu. Naye ayina ku ntale ezo naye ye nga tebamutwala tebamusindikira kibaluwa. Gwe wakola otya wina gy'ologera kakazi katuka Namukasa bakikasindikidde ejo kasuze tekeebase. Olwaleero njagala kwogerako eri ba YouTubers ba onliners fenna abantu ba content others call themselves content creators. Yes, you do create your content and bring it for people to watch, to conceive it in, you know, and buli omu n'agifuna mu ngeri egyagifunyemu, whatever name you call yourself, a blogger and what have you. Njagala kwogerako na gye muli naye nga before I go there sagala kuva ku mukyalo ono mwogereko nezibadde salaamu oba okasalemu nga njogedde erinnya lye nti Fulufiga okasalamu temwerabira kasalamu kasaleemu megatono okajjamu ng'otidde nnyo. Sitya naawe tulekeshe tambule. Sitya otidde kuvuma. Ani avuma? Kati tugende mu maaso. Munnange nze nno olaba nze simanyi kuvuma naye oba oli awo nze nnakendeezaako ku mukyalo oyo ku bivumo byali avumye Uganda. Yali agivumye ng'agisensebudde. Nze yadda ku mpewo n'anvuma mbu simanyi alinga simanyi embalakaso simanyi biki, you know that word. Nze nali sikimanyi nakimanya ng'omanyi lwaki yavaako ku mpewo okumala like oba wiiki n'amala kati ng'ekikuvuma kye kyaki anti nga oli amuleese nga maje masinale era oyo ekyamuweesa omulimu awo ku TV eyo masinale kulumba nze ne Bini oba obadde tokimanyi ku Bini bamugira kati kyekyamuwa omulimu yawaŋŋanguka nze nakaa sijja kuwaŋŋanguka bye nnina okukola biri wano. Toyina magezi Bini you a fool. Bini said kati omuwadde fuulu ki eyo FOOL. Bini is a fool. Bini came out. You know, he's my good friend. Bini came out. N'agamba Namukasa beera mugumu. N'abuuza n'agamba kaakati ku nsonga za jjo Kamiri wafiira wano omusango gukyagenda mu maaso. N'agamba Bini are a fool. Imagine. No bambi that boy you Bini omulaba you bijanja era alinga bijanjalo byenyeri Bini omulaba you should stop praying for him no nze kyemumanyiko nze kyamusinga ng'omunjagaze nnyo nze he wasn't by my friend ku mulimu because yalinga nnyo mukwano gw'oli omukyala ffe nga batulabanga balabe baabwe Bini ng'akulabanga mu era nze mu bonna abaavaayo okwogera Bini was so surprised era nzijjukira lumu nga Ssaabazonta amubuuza Pacho yali mukwano gwo nti nedda Pacho yali munoloza mu bantu bonna lwaki Pacho yavaayo okuwolerezaako nti oba ABC gyosegera naye nze nnumirira omuntu not only a journalist but I'm an activist kitegeera nwanirira eddembe njala nnyo omuntu afuna eddembe lye kibi nnyo okubeera n'omukozi n'olowooza nti no ye talina ddembe lya to food to health nga ggwe bw'obyagala nga ggwe bw'oyagala bikolebwe nga bw'olaba essaala yaffe bw'egamba essaala ya Mukama Katonda nti ebikolebwa mu ggulu ne mu nsi bikolebwe okitegeera nga bwe njagala bikolere omulala nange okyagala bwe njagala bikolebwe ewa okitegeera so
I'm not only a journalist but an activist, and I come in when I need to come in. Oba nkolagana naawe basikolagana naawe nenga I know it is your right to something nvayo nenkola ki. So mu bantu bonna nze actually ndoza I was the least person he expected to see nga nze nvayo mukola ki okumuwolereza. So mu mbeera eyo njagala kwogerako eri abamukazi nga nawulira mutabani wa Chameleon nga amuyita bro musajja bulijjo. Nedda mukyala. Lwaki mutabani wa Chameleon amuyita bro? Yazaala Mama Museveni. Mutabani wa Chameleon naye ave ku bantu abakulu bayisaamu amaaso. Oba yafaanana nnyo kitaawe kyova ono yamuyita bro. Bangamba omukyalo oyo yali mulungi era ng'alina figa. Chameleon yamutuma n'erinnya fulu figa nga figa emalayo mu mazzi. Nga figa tezinnajja. Ng'abaana tebannazaalibwa abaayawula. Naye munnange yalibanga kuba naffe oluyimba lwatuuka ne mwakyoli eyo tolumanyi oluyimba lwolwo olugonde olwa figa kuluyimbiremu Love me figa tinukelo uye chomikare ni koko figa manokelo uye buza abacholi olembolo bamutani lake boss miko team ya luyimba mwensonga ya figa ereso obuzibu buli musajja yagala figa kakati figa bazivako bali mkunyashe naku zino abanda kusajja bagala amabina bagala amabina kakati amabina ago mubaamu nange simanyi nali badde mbuza omusajja naye panekewala kibina imama kirina bina yina agendera ku bina Mzee Tamale yagamba nga tulikuwe oliriye anti ogambye ekikazi kiyina ebbere balisaleko balikuwe naye kale weewuunyise nti ekyakututte wooli nga ewatayina noonera dakika 5 alina gundi era ojja kubanga kiwedde nogamba niyo bakiki miliyoni zo zigendedde kizebalidde ngani azigaba bazigaba aleka naawe abaana ennaku zino bali wano bazigaba wano egundi nankulabi omwana yagambye nti nno ogundi abadde nga yamusuubiza miliyoni za 13 eza US dollars ono musajja w'amagundi nti walabye essaga ebaddewo ku wiikendi omubaka wa paalamenti nga ayina ne yawasa omukyalo omunyarwanda ono omuganda yaanikoze yali bawaani ono yafiira mu kabenje bawannamaganda oba yoyo w'amaaso ow'ekisiga ekinene ow'ebisige bino weebiti byabadde yoyo ndowooza gasagasagiwuli nsula kuzaana mwana yagamba nti yali yamusuubiza 13 eza dola gazaki service ezabadde amuwanga aleka naawe mwana munyarwanda waba munyarwanda ye price taaga baali bamuwa bamugamba mu butunda bwoti aleka naawe muleke mwabonoonya muve wammwe nga mulina ebizibu kati yoli yavaayo nga tayalina ebizibu ndoze eri amazzi nga tegatonya enkuba tetonya omwana ozze wano enkuba etonya wogagalira amazzi n'osumulula taapu yenkuba yagijjawa mukama yagimu ye kati yagigula yamugamba kujjoli mulekera namwe abakazi batutuma bako emirembe ayino leeta eyo nvuddeyo you should stop it should be the last time era kati omukazi onajja nga ayasama era yamugamba ngenda kuwa ennyumba ngenda kuwangala wensi ngenda kuwangala ayina obukakafu bawandiikawa bebana abakazi gundi abasajja babawa emmotoka nga talina na kaadi awuza omusajja yampadde emmotoka kati gwe paco okyali mu mbeera y'abaana guli muyayi omuntu okuwa emmotoka nti agikuwadde gweosobola ovuga omuvuzi njagala kaadi ng'ogiteeka mu bbeere awo manya yiyo kati nyumba hiyo mwangambye agenda kumpe nyumba bukakafu mia papula nadi nyingatiye ekisumuluzo mpe papula nga kuliko amanya pachoto Harriet asimwe olwo n'atandika okweyagala misana kyaggulo misana kyaggulo ne bwe mba nfumba ngamba jangu ne bwe mba njoza ngambe ngoye olwo ng'omanya emmotoka eri wali kati ono fala bamusuubize ne balya Rwanda bisiru omwana waawano oyinza omubba bwotyo kale nga babalidde weeks nga 2 namba kugambye ate ng'anywedde ginsenge ng'amize ne kakikumi kanzire ku nsonga za namukasa wange ye ali luddawa namukasa wamuwulizaako nakuba akasimu anankwata talina muzibu waali kali mugambe amagye gavuddeyo tudde ku nsonga wali abavuddeyo ne bakuba gijjirebwa olwo ono teyavumye ono bamwadde mawulire n'agaleeta njagala tubeera objective njagala kusookera ku nsonga ya full figure nti full figure wekubanga kubadde kuvuma
wekubanga kubadde kukola ki y'omu yasooka okutendeka ensi ya Uganda n'abaana b'e Uganda nti okuvuma kyekuli ate ekuvuma osobola okufunamu ebirungi oba ebiki okitegeera ayinza okuba webale I think that is the right thing kubanga ye yakufunako copyright ate gwolabayo omuntu mulala avuma nga ye oba avaamu ebigambo nga ye oba awabulira mu style no way how can you kuwabula in that way ebigambo byayogera nabadde nkyakugamba nti nze ekigambo kye yanteekako that time kyali kinene nnyo naye nga bw'omanyi nti bagamba nti obeera ku mazima ogabeerako be ready to stand alone Bobi Wine kikugamba nnyo yes to be ready to be alone nze saamanya namagye gye gaava nga kati bw'olabira abantu bavuddeyo ku nsonga ya Namukasa saamanya amagye gye gaava people had to write into you actually nze nationalist girabye naye ne bavuma naye nga it is pachoto even n'amannya ne bagogera then the word was so heavy some lawyers are the ones who called me bakyala mikwano sibamanya omu yali mukwano gwange kale naye ngo abalala sibamanyi kati oyo mukwano gwange yankubira n'aŋŋamba wawuliddeko kino nakino actually yampereza link of the show neŋŋamba oba ate kati bino biki nendaba mu show mba ndi awo sinamayiza na show baluwa nga yalumye eddanga nange bankopingiddeko nga bamaze nogiweereza ku UCC mba ndi awo nga biki kati actions nezitekingibwa mangu awo era TV eyo nemala ndooza nga 1 week or 2 weeks nga abantu tebakyakola that morning show nga bagisibye ndooza they even went into talks because ebigambo byali binene nnyo nga bizito nnyo okubiyisa ku mpewo nga obuzibu bwonna nze wendaba bwe bwava nti kibi nnyo in fact I buy the idea ya nabayinga idea ya mutabani wa gundi lwakuba yajja late ey'okugamba nti ye senga yalina obuyinza senga yagoba oyo omukazi akola ku TV eyo n'agoba ne mukama wa TV ontegedde one because they are all very unprofessional how can you pick someone on the street because gweyagala alwana entalo zo n'omuleeta ku TV bwakole ezo entebe ze batuulamu nze ekinnuma manyi nga wali watandikako ekintu for example kati ekintu kyo kino kyotandisewo Megatron Media n'okiteekamu omuntu natandika okukizanyiramu ng'azanyisa brand yomanyi do you know what it means branding something nebeera branding nga kinene nnyo nti you branded something omuntu ajja akizanyiramu do you know what it means nti aba akizanyiramu akwonoonera akuzza mabega kwegamba buli omu yali akutrustinga buli omu yali akola kyagamba naye kati nze ekinnuma teeyo eyo program ze am one of the people abagitandikawo ey'okumakya ng'oba oliawo ne mu ntebe ne nali mutuulamu atuula kati nti twajogererangamu ebintu by'amagezi ebintu kwegamba ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso ensonga eziyambako nti oba teyali yakunafuya no it was teyali yakunafuya teyali yakuvuma teyali yakumanyira teyali yakujja kwesoma teyali yakuvoola nti it was a current affairs olaba nga aba Mildred we bakola nga tusula like teweebaka actually nze ekintu kyankwatiramu not even rehearsal cause nze I never met my co-presenters by that nabo bakama bange namalanga show nga mpita mbuyisi prep yange nga njekolera nze ku ssaawa 9 era ekyo ekintu kyankwatira mpaka na tobeerako ku online ondabako ekiro kati kyankwatirako oba omwana yagaana okweba nedda kyannemeramu nti saawa ezo mantunu y'amawulire agali mu America egindi kubanga we najjanga being a current affairs show nina okubanga nina information mu America wabaddeyo kino munnange Libya wabaddeyo kino ate kino kyekibaddeyo biki then from there is where we are going to get a topic for discussion for the day naye ng'omuntu amaze okutegeera nti Libya kino eri bino kitegeera that is why it is nti kinnuma nnyo okuba nti show yagwa ne gwe nali nkola naye nga mulaba ng'omuntu ategeera ennyo mwami Senkubuge oba yabaaki oba bamuliisa ki ekirala kibajjo oba yabaaki yabadde ne kasuku amanya gabe beeyogedde mbu Senkubuge kye yeekola yeekola obu animal mbu yeeriira nasese nebera nga abasajja nze waliwo neebuuza naye basajja bamwagala ki kati banaye waliwo omuntu gwotuukako weriva naye bannange ng'ogenda kulya animal ng'efaanana gwe musajja munne waayo
yerondera alonda adaliza ako kalimu kuva dda adaliza bajja talimba bajja yabyogedde si amazima kuba ye bajja oli mukwano gwe yabyogedde naye ati byebimuzaamu omusaayi adaliza yakaddiwa nnyo tabifaanana omukulu adaliza ndeeta essimu tuweereze ka whatsapp tuolabe kiinako kale nti hi sweetheart nawe yakudaliza alabessanyu pacuba mukyerimu ani naani nedda manyi lwaki tutudde n'enseka bwe nafuna omanyi bebi wange ono who is 6 now namufunira awo kati omu ku banene yaŋŋamba tetutuuse omutwala ku dyeni yaŋŋamba wankola bubi banenaawo wankola bubi mu byonna n'obanga olubuto lwolina si lwange lwali badde lwange oba yali asaaga oli ensonga ze batasaagira mwali mwinaye mutuuseeko ayinza okuba omanyi there is when you can be with someone omuadmiring naye nga oba oli awo tamanyi bambi kati waki yali tagamba kati kyekyoba olaba nkutulidde n'enseka nyinza okwetaaga ne sitagamba nti owange onkolera nedda waliyo no like generally when someone looks at me even you I think the very first time you saw me or the first 2 times or what I look very rude people think I'm rude I'm very what ochegera so you mind your own business so that is me I used to be at the station by 5 I used to meet nyemotoka NBS ngegenda kunona obaani asula eyeeyo nga tusisinkanawo nange nyingira bo bagenda nona waabo nenga show starts at 6 so I'm a very principled person I would be in my car until 10 minutes to time then ngenda lapeli yange manyi bweri nenteekako manyi nina ebintu byange byonna nabigize dda mu mutwe bingenda okwogerako kitegeera after my show nintambula nengenda ebyo bye batuulaawo ne boogera simanyi I don't have that time. You don't like no sense. Okay, kakati wali. So, Namukasa bana abakubye jjejjere mu. Bana bagamba nti nno kati oyo omukazi okusanyuka ennyo nti bakwate maybe Namukasa bamusibe. Nze ndaba nga tekijja because tewali muntu atasobya. Yes. Buli muntu asobya. N'abo abawandiise ebbaluwa nti nno bagireete Namukasa oba Namukasa akwatibwe. Balina be baali basobezzaako. Kitegeera. Fine, me nze nakweza ka video ka Chameleon sicho natunidde video ya Chameleon ng'ayogera of course ng'omuntu for yesterday I felt Chameleon's gondo kitegeera video ye nga njirabye information eyo nze nagifunako nange naye nze muno mwesikola you know like usually bwe nfuna ekintu mukama n'atakimpaako guli omutima gwange takibeerako nnyo bayita enkita ndoza nina senga wange muli anjogereramu nnyo senga omutima gwo yes kati bwe nafuna eyo story naga oli andiko nnyo mana Chameleon byekubye soko kimanyi okuba omuntu akulabirira akubye Julie ebikintu Namukasa amaze oleeta Namukasa nali simanyi oba yali amaze okuleeta naye nange agampa aliwa zali sameka nze ngafunaawo nga bukya jjukire eno fe babuziba eri nga bukya Namukasa information agifuna saa 11 ezaddi ez'okumakya ankubira bwe mala okunkubira mugamba omukulu muteekeko tuba tugenda mu recording ya story eyo kale senga kye mwakola nkugambye omanyi wobeera mbulirwa obeera bibyo amazima ga Katonda gayi tuba tugenda mu recording cause Nudini agamba Namukasa gayo oyo ebigambo byaye kabira ekabifu Namukasa nga amaze okukola video eyo era yali agenda jijjayo kati gayi addamu amukubira gayi alagira ddala nti bituufu naye nze we nalabira nti gayi ono aleka agatta bugasi kasita yagambanga Namukasa tondikodinga usema ondikodinga naye nga bituufu lalalala ng'ayogera apapiriza era yamala ku ssimu okumala dakiika zaalinga 5 ng'awa Namukasa information kati Namukasa yatrustinga eyamuwa information n'agiwa abantu ye ng'alagira ddala nti bituufu kati yessaawa bwe tuba tebamurekodinga yessaawa mumwogere ne ba Chameleon ne Julie naye abeereyo zawedde ng'akimanyi bamutegedde naye kati ye ali bweru baagala nnyigona ate oli bagenda mukwatira nedda naye bamwogere abantu b'ebweru balina nnyo olugambo bamutegedde ab'ebweru balina nnyo olugambo
n'ensonga za Flavio okutuuka eno yonna na biki byonna ebigenda mu maaso balina olugambo bate nali mmanyi baatugamba babeera n'ebyokukola bingi naye olugambo luli ebweru wali bannanagayigo nayogeddeko naye yaŋŋambye nti oba babeera tebalina mirimu teruyinza baggwamu paki obeera wano mu Uganda paki n'okubira Megatron oliwa jangu tukoleyo akantu Megatron akampe wano ewaka nkusangewa saawa yonna oba weeyagalira mu Uganda naye abaana bali awo bali depressed abeera mu nnyumba talina gwanyumya naye talina gwakola omulimu gwe balina mpalana kuwalana kale gwe paki omanyi emirembe gyolina mu Uganda ovudde wano ogenda genda olabe ku mwana we oyagale ogenda naye banaye oba ngendeko mu katale Busega ogendeko e Busega naye oba ngendeko weetambula w'oyagalira naye wali omuzira guba kubi talina gwanyumya naye remember community katono kyova tebava ku live eba ku live n'ogamba onaakola ssaawa mmeka omuzira guba kuba gulinga ki abasajja tebakyayimirira obugundi bwagwa dda ate bakyayina amaanyi ensonga lwaki abakazi baddukire kati bajjenda wali abaana era kati saawa olaba producer w'oyo anti omulaba n'agenda wali abakazi bamulwanira nti gaba gakyalimu kati omwaka eguggwako omuzira guba gwamukubakuba dda bamukubira tengerera ababwati tengere uno nalyanga oyimiridde ng'ataagira nga takola kati olugambo luli awo ate empalana eri awo cause oli yakozesa Namukasa ali ku ground remember tebaba na following akozesa Namukasa ali ku ground amutambulize information infu kati awo Namukasa walugwiramu naye ng'ekibuzo kyembuza Namukasa atali wali olowooza aba yabitegedde atya senga olugambo lwabadde wano Namukasa ali ku ground naye omusajja yanyunyumiza ddala ani ali kusuwinga Namukasa is it Dr. Jose Chameleon oba Zawedi it is doctor according to the document eyalabiseeko and then secondly nze ndowooza it is time you people opened up Namukasa I mean like you people opened up Namukasa opened up and said Julie and so it is gundi yampadde mawulire gano and this muntu alina mwe wali nabo bamanye nti abantu be bayina si bantu ki they are not good people and they are ABC doboli out babaagaliza na baagaliza era nga bogambye tigundi eri wali naye ekyo nga tumaze okwogera ku musajja oyo yakola ki eyaleeta information eyo ne Chameleon okuba nti yasabye miliyoni 10 okuba nti ye yazisabye oba kati advocate yeba yazisabye advocate naye era ebeekolera mu gundi ya Chameleon mu authority na bibye ebivudde mu cause Chameleon wasalawo n'agamba nti mukite kubanga bano bakivaamu Chameleon Namukasa is like a young sister to him how old is Namukasa 25 Chameleon asobola muzaala sikusobola muzaala Chameleon this is like a daughter to you naye omwana wo aba asobezza bwoti bw'omupanishinga mbuuzaako bubuuza omwana bw'aba asobezza is that the right way to punish the child kati tukkiriza azizza omusango kyabaddewo kyakoleddwa naye era nabo njagala bakkirize ti Namukasa tabeera bweru taliyo there is someone amidst them who did what it can't come out of the blue exactly kuba kati abantu bajja gamba kuba nalabye comments zabadde si nnungi ezimu oli agulidde munne kyapati okutali kyakunywa tezibatuga gwe munno omugulidde kyapati okulali byakunywa tezibatuga mujja kugwa wano batusibe producer abaana abafune ekicupa ky'amazzi gwe totegeera wamma tugende maaso mugenda kugwa eri muffe muze President Museveni afuze bubi eggwanga abantu batandise kugwa eri nga bafu akutte kyapati ennene bweti yonna eri bweti agulidde nno simayagala mutta mukukusa ebyokunywa wano oba kajjeewa sente obadde ogamba paki so kakati ffe tulina ekizibu omusajja wange MS Media Uganda bana mugende mubere nga musubscribinga ku channel ye kasajja kaddala MS Media naye kambadde kkala enyiiza emijozi jaja Uganda Crane makoleyo gya ready joka guli gwa yero obadde ochagamba kakati olaba mu mawulire ebiseera ebisinga yambadde nkyayogera ku Dr. Jose Chameleon tizindooza si gwe gusoose lwakuba webijjidde nga bambi embeera gy'alimu sometimes waliwo lwe tukola amawulire nga omuntu embeera gy'alimu nti abantu
Chameleon yagenda fenna tukola kinzo omu ku bantu abadde bapostinga ng'ebifaananyi bya Chameleon nga kwegamba ndi so worried nga I'm like no God I think you should know nga njogera nanze kambi teka ku status yange then I'm like prayers for him and what have you okitegera nti yekasi Namukasa si yasoose okumuwandikako ekintu ekibi oba Namukasa si yasembeyo okuwandika ekintu ekibi omwogerako ekintu ekibi ennyo nze munange ebiseera ebisinga ondaba oli wanvuma oba nanjogerako ekintu nga tekikoze eki kasoba nga tokutte ku baana bange famire yange nga togiyingiridde ebirala byonna ngamba osegere olaba wali omwana yali ayagala okujja YouTube channel yange nennakita bale bagitutte oli yali agitutte ng'alinga yeyagiggulawo kati yatauka naye ekyo kita yatuuka ate oyingira paka munda bwatu mwalina enkolagana ey'amaanyi ate enkolagana y'amaanyi ki kati waki wali omwala ogenzizo no nga bw'oyinza okugamba Megatron no Mega tukoze naawe let me tell you kiŋŋambe omulimu guno nguluddemu ndabika nkusingamu experience ekya YouTube eri ku TV byonna naye wano ffe bakabaka baawo yes newe mba nkola naawe kati nze kankubbireko Namukasa tuli bwe tuti Nuruddin tuli bwe tuti naye loginzizo ne tulina kumanya logi abantu bakyuka abantu balina emitima kituufu kati awe nakitegedde nti abantu bakyuka kati nze bye mbadde njagala yagala zino YouTube channel ze tuyina tugenda funa mulimu gusasula nga YouTube kuba kati goli committed okola tunulira Kasukoyo omulaba nze ndowooza abantu ba YouTube beneegomba wano Kasuku nze neegomba Kasuku era siziba lunaku nga sikebeddeko wa Kasuku akoze storage agikoze atya Kasuku ye YouTuber asinga okwagala omulimu gwe yasinga okwagala omulimu gwe amanyi ki kyalina okukola kati oyinza kukwata mukutungo ogwo brand yongeeyo ng'otandika giwa muntu simanya nyambaako kiri bwe kiti si story lwakiri bw'abaga nti ojja kunteerayo ajja kuteerayo ng'agati ajja kuteerayo sikkiriziganya nakyo story webeeyise ng'aganya ejjikweweera guteekayo n'afuna ewalala otegedde anti byebyo ebyokubeera nti you're so committed n'ogamba wali okoze jjukira yakola omululu ate nga naawe olina omululu ogamba nteeraayo naawe weeteereyo awo mwenna muli mu kulwanira muli mu kulwana nedda gyeri oli okujja okukonvinsinga gwokkirize nga ye ayagala gwokkirize mu feva ye you know that yali akufunamu okusinga era nti nakyovola banagamba nze kakati gwa mayanja ow'emboozi mu UG mayanja musajja wange tasobola kukikola mayanja ye yali musajja wange naye nze kale nze saagala kukola ki kuddamu ebyo naye nga bajja kukamuweereza naye newe byebyo naye just byali nkolagana nga bw'oyinza okugamba nti tukoze naawe Mega ne nkugamba Mega I trust you nti Mega onanga ononteerako ewange but I stopped naye ate nze nzize by the way nabadde nze saagala byogera extreme yabikoze ki okyegera naye guno omukutu gw'olina bugagga mulimu teri mulimu ffe twakolanga ku mativi kino nkibulira abantu ffe twalinga ku TV baba omusajja akuwa emitwalo 5 oli editor olina biki nze saapangisaako nga nkola eyo nazimba nkyali ngenza okutandika okugamba nti kanviika wempe enkooyeeyo nga nninamu naye musajja agamba akuwa emitwalo 5 n'amala emyezi 4 tasasula naye YouTube zino nnaku z'omwezi 20 oba 12 oli mu kintu 20 mwezi ate nga ne basussa kaakati ate enkolayo onandeetedde obuzibu ayagala kati ntalo zitandike saagala ntalo extreme tujja kajjamu tuli ku dakika mekaawo tujja kajjamu Pacho guno omulimu gwe gukyasinze kukolako kati Pacho oli mukyala mukozi ojja n'okola shazos ebbiri wezikuba ku kisenge ne zigaana ng'ebbiri ziyitawo ate ogenda kubeera nti era newunyanya abantu abanyigiriza bannaabwe ku mikutu gino Pacho nagamba owaayi mugundi mumpeeko n'omugaanira oba n'omuteekamu n'ebigambo ebirala gundi wakuyita togendayo gojja genda omukole byozi zigaane agaane oshagede bigaane kati nze olaba nkokola nze nkuyina mu views kuzo ojja kujja kukole oluusi bigaane YouTube bwetyo yagaliza ofune but when you
come on noga nti oyo yogera bigambo ate no nyanja togenda kumalayo sente za YouTube webale nyate yecha welcoming abantu every day sente zofuna sikwezi zafuna sikazu zafuna kolako nokubera blessed yes in a blessing because here ndaba tubane subscribers banji abantu batalaba bintu pacho Uganda dala nabane ba subscribers batono nakola kyo noko ne mitwali 3 tukoze sheno eri ku Uganda dala Uganda dala nakuba gwe mega tunaira ba subscribers abanji ne Ghana time just being consistent nokola nawe tuli naye boganti omuntu yayagala sikayo channel yo mwana gwe bali bajije yeah it gave me and trusting abantu mukole malokola atumanya mukwano ngo sibyo omuntu gonyume naye chaliwo atendoza nokuteeka ebintu mu mpandika kati it is good I think nenkola empandika bibawo birungi nacho nti we have to agree kakati you're going to do ABCD how much am I doing what nti kakati tugenda idiot sijiteekategeera tugenda kukola what are your roles this is me and roles eziriwa and what am I nina kuwachi you're giving me this service what do I have to give back you're giving me ebyokuwadika bibaawo naye nkulaganayo mu kintu kanize nkula ne Namukasa gwetolanga okyewuunyiza nnyo anti naffe wetwali nganze ndowooza nti kinaye kakati gwobuzibu bwe bujjira nti gwe n'oteekayo eyiyo nze n'otandika okumpa excuse after like 5 hours wotandika okuŋŋamba manyi kompyuta yakyankalanye internet yavuddeko simanyi naye yeetambuddeko like 5 hours abantu bwe bato bwe bali kati yes so kakati YouTube gye bujja abantu bagenda kweroga abantu bagenda kwekola byonna bye bagenda okwekola naye ng'ate eno nnyanja nti buli omu yali badde welcominga munne bwe mba nkusabye omuntu mumpeeko bagambye nti nno bwagenda okukola ewange bwagenda okukola unyinza okwasigana nakola the same topic gy'okoze nga ngina discussinga naye ebintu birala onfuna bulungi ataba abantu bamanya abantu bano beyawula mudda for example kangirize ku gundi nopo benalevo ujja kusanga kweza ina abenale mbanji gwe nokwata n'empeka story yemu goyina abanopo n'otekayo omuntu ewona agana bwekiri kwezi nakola nolaba nti ayogedde ebintu ndowooza bano tebabyagadde ate ne bavuma ate linga bawaana so that is YouTube osekeera naye nga pachokola nedda nze sirina buzibu pachokola kubanga nze ekisookera ddala chano girabe nga bugagga pachokola era ndi mukola nkola era channel speed kweddukira nozogiraba you're consistent kyekikuyamba so kakati mbadde nkyali ku nsonga ya Namukasa njagala jjogerako nnyo eyo kubanga ffenna tuli candidates of what kubanga omanyi amawulire omuntu wakuwa tip oba olina okukola ki kale kunoonyereza naye bambi kati Namukasa yali tasobola kugira nnyo olw'ensonga ali kuno ate tipu gye bamuwadde yaawa yebweru nti senga oba oli awo yali wano yali bisoose gikola ki ginoonyerezaako nnyo kale Namukasa abantu bagenda vaayo basanyuke nnyo nti oba biki because nti akwatibwa oba watavyo naye nga abasanyuka be bano abagenda one thing I want you to know is do you know Namukasa ina stories za breakinzeeko ng'era bituufu ne basooka ne bamunyega naye ogenda okugira bwoti nga bituufu jukira Chosen yagundi story ya Chosen Becky simanyani baani twagikolera ku Joy Star tukola story agikola mukulu akuba agamba bifu balina ne wa mugagga waffe gye baatutwala era mugagga waffe yasasula sente mugagga n'atukubira n'agamba Megatron kino na kino story mujije story ntujijjayo naye ng'ebintu bituufu wayitawo bbanga time nejja ng'ebintu bituufu ate oyita yasobola kwetondera Namukasa yasigala gyali naye Namukasa n'aberanga afunye credit naye nga mu kusooka basooka munyigiriza omukulu n'alumba omugagga waffe n'amugyamu ssente ng'omugagga amanye ate tukuba bukubi bantu kumbe story yali ntuufu ate omuntu eyagimuwa yali wa mu nnyumba kati ne story eyagimuwadde yali yawali bwawali ate mukwano gwabwe kyobola nze nabadde njagala nnyo mumukube na mawulire nabo bamanye nti omuntu gwe tubeera naye bwabanga ani yamugenderako wabanga ye Wizo yababawadde Wizo oba Palaso ani yamuwerekera Wizo yaliyo wabanga Wizo yabawadde amawulire oba ani yenna mumwogere such that bamanye nti balina aduyi gwe babeera naye okitegeera naye all in all nze ngamba nti it costs nothing for Namukasa maybe to come and say sorry and
ne Chameleon naye kyemmanyi naye alina be yarongingako bangi okitegeera. But there should be someone ali behind Chameleon because yes, I presume Chameleon doesn't have that time. Yes, okitegeera kubanga mulwadde ali mu he knows how to handle issues because abadde mu industry kibi nnyo nti yaze nesanga Chameleon mu mbeera eno because the Chameleon I know one by the Chameleon ategeera nnyo and is a parent and is a what ate wali ebintu ebimu sikiwa nti Namukasa kyakoze kyekisinze nnyo mu bulamu bwa Chameleon kuba I still remember nga mzee mirundi akyaliwo twakolanga show nga avuma buli kimu okitegeera nti Chameleon muntu abita amangu. Nze to me I believe there is someone who is behind that. I know because this is a very a girl who has been coming out Bambi ali mawulire naye nga butwa ali ku infant stage ate naye ayagala kwebezaawo ng'omwana akyayigira ku bano bapacha ate akyayigira kuffe agamba kanjibeere eno story yange kanji breaking nze maaso ka likes na biki mukimanye nti nno ffenna kwetuli naye buli omu ayina engeri gy'apambanamu okuyingira mu kintu kye yayingiramu aleeta amaanyi ge naki. So to me I think okuimprisoninga Namukasa oba omusaba miliyoni 10 si a solution ate kubanga era tazirina mbuzi basabeze Zimbabwe oba Uganda abawe ebiwoowo nalabye abamu nga batandise kati bakifudde na muzannyo nti kakati otandise omusaba ezo sente zezigenda okugulya pancreas abaana okitegeera mulekera watu bisavuwaze nnyo okitegeera baagala bisavuwaze ate bongeremu kino kati n'abalala ne bavayo ne oye bamusibe bakole bw'ati abadde asussiza no tewali kisussa omanyi bannayuganda nze nabayiga kasita ovaayo gwe n'oyogeranga ebintu ebikola ki bo nga bagamba nti osussizza bannayuganda tebaagala bagamba bintu bituufu nti oba olina ebbwakkabina oba biddimpa byo bitulabikira bubi oba ebituli kabina bitulabikira nga ebavaayo ne babigamba omuyimbi omu emabegakawo nekera okwambala ebintu bwe biti bikulabisa bubi era okwekubisa ebifaananyi ng'oli bwoti olabika bubi okyegera bannayuganda twezira nnyo abantu abatugamba amazima. So nze ku lwange ndaba ne wabaawo baliwo nino munnamawulire omu naye oba naye munnamawulire simanyi bana bakola show z'olugambo naye show z'olugambo nga byadibadda bintu byadda nnyo bikyakola abantu lugambo ku TV kati nga mbeerawo nga nange muntudde era bannaye nensanga omusajja owange mbwatudde ku TV alaba lugambo simanyi oba ekyo nakyo oba aba musajja. Look at issues real talk biki ebyo political shows zensuubira mu musajja eggwanga lyaffe liragawa oli ku TV omukazi ali kulyala oli ku TV oba oli ku radio oli omukazi mbwe ebbaluwa ya gundi mbwe saawa yasimanyi simanyi baziyita endobeso simanyi biki kaloboozi simanyi biki bakyabiraba babiwulira nawe era osanga omusajja bw'ati akutaka simu you know bano basekanjako tebava ku bbaluwa za beat kati kyenja abeera ku bbaluwa ya biiti bwagivaako n'asala n'agenda ku ya mulongo bw'asala wagenda ku ndala agamba gundi nti nno omanyi mwagala nnyo likes na biki na biki naye njagala kubuuza imi nakolako naawe kamwogere nze sigenda gamba nti nno oba imikandisi yes I worked with her ku Now TV ne ku Top iti mandi ekivulu tekigenda mu maaso kikutte kale wampeereza nti ekizibu ekiba kituuse ku munnaffe omu ate tuleme kuvaayo okujubilatinga nnyo and yet we are also candidates we are in the same thing kati bali baagala gamba ye tebavangayoko ne bibookya balina gwe byayokya naye station eyo eri waggulu erina omuze anti ye ebyejjamu wajjukira ekya Kaizi Kaizi yayogera ebigambo byo station neyogamba bibyenga ye okitegeera so kakati borwa akuba tekinnabatuukako maybe oba tekinnabatuukako naye nga nawe waliwo leboogera ebintu manyi waliwo olukola stories kati fe abadde mawulire waliwo lirwayogera noga nyenga eyo story yabadde bweti ne bweti nga twabaddeyo nga kyabadde bwekityo yalimbyemu tekyabadde bwekityo kitegeera naye ne tubireka we don't come out fighting each other today kiri wa Namukasa enkya kiyinza okubeera ku ggwe naye tumubuuliridde tutya okumanya nti nti atereere kyobola nze lumu oba nabuuza oba nabuuzaani nti waliwo programs ezimu ng'owulira omuntu purezenta kyabuuza omuntu kwezo TV ezo ez'olugambo biki
ne banga station yebe yagala bataakinga abantu bwe bata script kwe betambula ne ngambe naye we bana bafunye ebizibu, will the station be there for them? Not really. Station eguvamu ne kuleka. Ekuleka ate enkya nekulaga nti egenda ku employing omuntu mulala within no time. Yeah. Bakuzeewo. But in mukino ekintu nga kizze, what do we do? One, on behalf of Namukasa, let me take the blame and try to apologize to my brother, Dr. Jose Chameleon. Julie webale kujjanjaba, naye nsaba with obwewombeefu bungi nnyo. With due respect. With due respect. I respect you, Dr. Jose Chameleon. I do respect you as a brother, but two wrongs tezikola ki? Tezikola right oba tezikola ki ebigunde bibiri ebibi ebibiri tebikola ki ensobi ebibiri yes they do, two wrongs don't make a right. So I would request in a very humble way you accept my sister's apology. Let me apologize on her behalf. Nga munnamawulire nga mukyala munnange as a friend, because we sit and chat. Nayenga, she's not the problem. The problem is the problem you have there is the person who is there is the problem. Who brought the false information? There is someone there. There is someone in your kakundi there. Someone who is there who is not happy for you maybe to be with Juliet there, or for the services you're getting, or for what you're getting, and achifunyemu nnugu na bichi. So na weereza Namukasa ekintu ekyo. Someone's fighting someone is fighting Jose Chameleon mugundi yabo mwenyini mwebali, and that is why I told you nzo manyi ndi muteeso nze ekibi kiba kibi. Nze Moses sijja kugamba nti nkwagala nga sikwagala. Moses nze nga nakukyayi ne bojja n'ombuuza nti oli otyo mmagwe gugaana okwebikula nti ndi bulungi guba kuganya ate bojja ne bw'oba nsanze nseka nkyusa nkulage nti I hate you. When I hate you, I hate you. I don't see no pretense. I don't pretend. Abamanyi bamanyi. Julie yegendereza abantu abali okumpi ne Chameleon. So Julie oyina abantu abakuli okumpi awo. Julie ategera bulungi Oluganda naye zaawedde. Julie oyina abantu abakuli okumpi who are not happy for you and they are not happy to see what you're doing and they are not happy for Chameleon as well. Abantu abo begendereze bayinza n'obbawa obutwa. No, kakati kubanga kati omuntu omanyi eri abantu tulina bye tukola neno tamanya nti oli kiri muzimbya mutima. Nenjagala omwana wange gwe n'ozimba mutima. Zaala owwo naawe oyagala owwo. Omukazi ono yayagala nnyo atamanyo n'abaana simanyi biki. Naawe yagala owwo. Akasajja yakakalabanga kati yeti jesima naawe genda ofuna owwo oyagale. Bannange bino ebintu byakusanyisa mutima. Naye kakati nze kyovola bambadde ndi kuinsistinga nnyo mwogere omuntu eyaleesa amawulire ago. Julie ne tiimu yonna abali mu America abali mu kujjanjaba Chameleon bamanye ekisiraani oba ekizibu ekyo ekibali, cause that is ekizibu. Isiraani kiri awo kigaba obutwa. Okitegeera oyo tekimugaana nakwata. Wali olabyeko omuntu akukyayira obwerere nga bamubuuza gundi yakola kinga ndalinga luliro luyimbamu talina kye yankola just yantama. Okitegeera oba you know that song talina kye yankola ne just yankola ki oba simumanyi namumanya nze naye ndugamba talina kye yankola ne just yakola ki nenga omuntu tomwagala muntu tokola ki. Okitegeera naye ekifo ky'okujja omwebuuzaako kati wayinza okuba nga wali omuntu alaba Julie byakoledde Chameleon bimuluma oba oli awo naye yali yagadde Julie abeeko omuyambi bwamu oba amuweeko kyamukolera naye ekifo ky'okumutuukirira mugambe mukwano Julie ndi bubi wano nange nsikaamuko ku mukono. Okitegeera nga tasobola kikola naye ate ali mu kwagala kukotogera Chameleon gwe bali kukolera ki ali kwagala kuteekawo ekibeera tibagambe nti ki oba oli awo n'ebifaananyi bino byetwalaba nga bifulumye biki ebyayogeza abantu nti omulwadde ate agenza ate tumulaba ku zippa tebakola amazina bakola biki okitegeera ebyo nabyo byafuluma bitya oba oli awo tibayinza okuba be bamu abatambuza n'ebyo ebigundi. Okitegeera tikaakati nze Chameleon naali musabye nti Dr. Jose Chameleon, you are our legend, you are our brother, you are our artist. Ebbanga lino lyonna Namukasa lyabadde ku mpewo kyoyagala okugamba talina kirungi kye yali ayogeddeko ku Dr. Jose Chameleon. Ani abadde amwagala nnyo. Nti ffenna mu mawulire tubeerawo tukola those shows tukola biki kyoyagala gamba nti wali kirungi kye yali ayogedde ku Dr. Jose Chameleon. Why does it come now nga bagamba nti no kukyakoze bamusabe miliyoni 10 tazirina. Banaatwala biwoowo. So nze nsaba
Namukasa on Namukasa's behalf nsaba Dr. Jose Chameleon amusonyiwe era nsaba senga kisoboka ne Namukasa aveeyo akole just something simple. Let her apologize to Dr. Jose Chameleon naye amugambe as I'm apologizing I also gundi eyampadde amawulire gano nze njagala nnyo omuntu okujja okuŋŋamba Pacho nsonyiwa era ntera nnyo kigamba ne baba baana bange waka njagala mami forgive me for what did you do njagala ŋŋambe mami I came back later I didn't listen to you yesterday bichi mami forgive me kati mmanya nti olulala we nakikugamba ojja kumanya nti ki nti nno nkoze ensobi eno yensonga lwaki tukoze eki producer natugamba tusibule naye obugambo obusembayo ku bakubi bajjejjerebu olwa Namukasa okumusindikira ekibalo n'okusasula miliyoni 10. Nze bonna abantu abasanyufu ennyo bamanye nti nno kyoyagaliza muka kitaawo oluusi kikola ki si oluusi naye kitta nnyoko so leero oyinza okusanyuka ennyo nga kiri wa gundi naye naawe enkya mwana UCC n'ekikuweereza negana naye gundi gwe ku kino kyokoze weebale nnyo kubanga live oba ku live eno togiddako oba kino tokolanga bwoti oba okitegeera kubanga we are all nga tukyali ku mpewo kuno ffenna we are what tuli candidates of becoming that gundi naye tukiyiseemu tutya nti apologizing in one way or the other would be a better way oba sitting down and analyzing a few things before we come out to say what we've said. Chameleon was right to come out mu ngeri yeera ng'omuntu yenna kuba olumizibwa olumwa tulumwa ngamba nnyo abantu ebiseera ebisinga nti nakazindaalo kano nga gw'okayina wano nga nze njogera amaanyi nnyo naddala ng'oyogera ku muntu nga ye atudde eri naye tuulako lumu ewuwo nzijukira nali nkigamba mwana oba yali ku interviewing oba yali that time of Ronald Mayinja's saga awo nti ogundi aleese omwana it was Jemima Namatovu. You remember that story yaliwo ko that time ebiseera ebyo byagundi kalenda ekyaliwo Jemima avuddeyo nti tebawutaweerera mwana biki waliwo story eyo yali nene nnyo kati omwana omu ku radio emu yali agikola era bwe yava ku mpewo nali mmotoka yange nga mmuwuliza we yava ku mpewo ne mugana naye nkubuulire bambi byonna byoyogedde kale natuula mwe nali mu mmotoka nakubamu ekifaanani nga yenze Ronald Mayinja ku ssaawa eyo ebigambo ebyo nakubamu ekifaanani nga nze mukyala wa Ronald Mayinja ku ssaawa eyo n'alikoze eki nga mpulidde ebintu ebyo era namugamba mukyala wa Ronald Mayinja bw'anaatuula ewaka n'atanoba ajja kuba mukazi nnyo Mayinja bw'ataaveeyo n'akola biki ajja kuba musajja nnyo na biki naye munnange simanyi hawo Mukama yawa ekintu ne kikola ki kyemmanyi nti n'ewaka eyo baafunamu obutakkaanya na biki oba waliwo ekyaliwo naye baakikwata mu gundi naye ne mugamba kimu ne mugamba nkubuulire senga naawe oddako eno ebbali n'otuula wali Mayinja oyo ne bamuwa akazindaala ako n'ajja wano n'akwogerako nga yakusanze ne mugamba nze ekinkuumye n'abayimbi abo kubeera mikwano gyange ye contact yange nabo njogera ntya nabo nti ne wemba ngenda mukyaza ne wemba nawulidde ekimanyi n'okwata essimu ne mukubya ne mwa papa leero kano bannange leero kano nga kakukubye nnyo tukole tutya naye ojja kuwagahe wayi Pacho yisaawo Pacho kireke ekyo oba wemba ngenda omukyaza ne mubuuza papa Semakula this and this are you okay with tutwogere ku family yo oba omuntu yenna kale mpadde papa just an example is it okay ntusobola kwogera ku family yo ate biri bibagamba bakwatira mmotoka for example if that is Baby J or something story yali ninga ate biri biba ebyemmotoka biki oyo okay ebyo tubiriko kyegeera nti waliyo ebintu ebimu byoleeta n'ogamba okyegeera ng'omuntu weeteeke mu ntebe y'oyo ogambe senga kibadde ku nze Pacho tusiibule mbagala nnyo mwenna babadde bampuliriza ababadde bandaba naye era nga bwe nsiibula ngenda kusaba kintu kimu kyokka bannayuganda Namukasa ayinza okuba nti ayina bangi bakosezza naye ng'ate tabakosezza nga akoze eki abakosezza mu ngeri y'okuba nti abagamba bituufu naye ate mwene mukitwala nti kibi kale mu ngeri yonna gyakukosezaamu nze ntwala okwetonda kuno nga neetonda ku lwa Namukasa nga ŋŋamba mumusonyiwe n'okumwagaliza ekkomera oba nti asasule sente ezo nawe mukimanyi nti ku ssaawa zino sente ezo teziriiwo so ku lwa Namukasa ku lwange nga Pacho era nga munnamawulire neetondera munnamawulire munnange Dr. Jose Chameleon with due respect
Julie and the team naba Mwema babaita ba Mwema company advocates. I still believe that this can be reversible. Era nsaba omwana ono muwulirizeeko in whatever way or whichever way yanabazzeemu byebigambo byange ebitono. Okay, tukoze okubeera nti obadde otambula naffe ku mukutu guno ogwa Megaton Media naye nga mbajjukiza banaffe aba Victoria University bali wali ku Jinja Road. Gwe yamaliza senior 4 certificate courses zikyagenda mu maaso genda beera nga weewandiisa course zitandika ku mitwalo 5 ate nga tukwongerako n'akantu ak'enjawulo gye tuyise AI course osoma certificate yo Artificial intelligence osoma certificate yo ng'ate tugikwongeddeko. Doctor kakomawo ne doctor mbuzeeko nnyo doctor akyali Canada awo akyali Canada naye akomawo gwayagala okubeera nti wenga ku Victoria University basanga wali ku Jinja Road oba bonoonyeeko ku mitimbagano egy'enjawulo obeere nga ofuna information asinga course zonna baziina certificate course gye tukyaliko mu abamaliriza senior 4 mugende mubeere nga mwewandiisa mugende mubeere nga musoma course ku mitwalo 5 buli course gy'okwatako obeere nga osomera ddala bulungi nnyo. Muzadde Megaton ng'emanya tukoma ne stories endala nnyingi nnyo musebe bulungi mweraba.